sigwo soose Kamoga muli ettaka nitoyinza kulira musajja asula nga atunula akuba ebidongo noyagala omutwaleko ennyumba ye ku lw'ekiyaye n'oteeka omuyaye ku kyapa kye nga naawe oli musajja Kamoga Kamoga ensi eno ogenda giwulira sogenda giwulira amaziga Ssuuna Ben gakaaba ne maama we agenze simusanyufu ng'obonyabonya omwana we omutwaleko ettaka lye yakuwa ssente ze mu buntu ng'agula naye gwe n'oteeka abayaye ku kyapa kye Kamoga alongoosa ajja omuyaye ku kyapa kya Ssuuna Ben ave mu by'ekiyaye emyaka Kamoga gy'akoledde ssente yali badde tayingira bintu bya kiyaye kubba Ssuuna Ben tujja kwekunganga bannayuganda Kamoga tukulumbe tojja kyagala va ku kyapa kya Kamoga va ku kyapa kya Ssuuna Ben Kamoga gyabayaye ku kyapa kya Ssuuna Ben Mbanda lwe nayimirira okunga abantu tujje gy'oli tojja kyagala kale tweyanzege abantu sibasanyufu mbeera ya nnaku ate era akaseera kamu nnyo okulwokubanga mwami Kamoga akola bwatyo naye nsibiranga mukulu Kamoga bw'anaafuna amawulire gano ajja kubanga ate abaako enkyukakyuka gy'akola. Haji Kamoga, whenever you are battling with a person on media, wegenderezanga. Omuntu yenna ng'ali ku social media nga is a media personnel omwegenderezanga nnyo obutayingira direct confrontation naye naddala ng'olina business zo running era ng'ekikuleese mu katale business zo newe mubeera muli wrong olaba kati Haji Kamoga kankulage gambe mu recording kano Kamoga bw'oba oyagala gamba baloya abo nange banteekeko kweche kipalati kyabe kibatola mu kooti kuba bino byengenda okugamba byebituufu the utmost truth jengenda okubuulira kati simanyi oba ina akunyiiza oba tekunyiize Haji Kamoga abaana wana aba media basiiba babba abantu babawa ssente babakubira obulango ne bababba naye abantu basirika n'obulumi ku mitima ne batayingirira abantu abo kubalondoola kubanga basooka ne bakimanya nti atafiirwa tafuna omwana ono bw'aba azibye emyezi 2 emitwalo 55 ye miliyoni emu kankireke okusinga lwenajja n'omwana atalina kyafiirwa Ssuuna Ben yali badde afiirwa nnyumba ye ennyumba olede egenda akyafiirwa ki reason ennyumba olede egenze sina kindi bagitwala kuba Ssuuna Ben tayinza beeramu nago ayita akayiringu kati gooba olaba akyafiirwa ki ataasa ki omuganda agamba manyi omulugwala agamba tibuli woyagala okusigaza endabikayo ng'obadde oyambadde ng'onyirira nnyo teweewangayo kulwana na mbizzi mu kiyumba kyayo kubanga woonaava mu kiyumba ky'embizzi olwana n'embizzi ogenda vaayo ng'ogiwangudde era ng'ogisse but people will fail to differentiate between the pig and you who is out kuggwe n'embizzi bagenda lwawo okuzuula ani afulumye kuba ogenda fulumayo gifaanana embizzi ekuwangula in a long run kuba ekuddugaza n'ovaayo ng'ogifaanana wadde in a short run ogiwangulidde mu kiyumba buli omu gy'atabadde ontegeera kati lwolwana n'omuntu wa media ebiseera ebisinga nga Ssuuna Ben alina TV alina social media alina radio alina abantu b'oku ground bakuba nabo ebinyaanyanyanya obeera oyina obuzibu bw'oli mu kwereetera bw'otalaba Haji Kamoga kino nakibagamba n'obagamba nga mutandika olutawo luno nakola video Haji Kamoga olunaku Ssuuna Ben lwali linnya mu kkooti nti gw'omututteyo aga Katonda akubuulira mazima n'amazzi gali kulema okunywewo water will become sour ekisooka nakola prophecy nembateekako obunnabbi nembagamba olutawo luno gye lweyongera Haji Kamoga business zogenda kukizuula nti zikyatambula ogenda kutuuka ekiseera ng'olaba business tezikyatambula
first of all abantu abasinga ogenda baluzinga ne kama waliise nambwayo noyita Ssuuna Ben nobaako engeri gy'ova mu kino amicable. Ssuuna Ben gy'akoma ofiirwa mu musango guno Kamoga gy'ogenda okwongera ofiirwa in a long run. Nkugambye the live example gye nnyinza okuwa ey'omusajja gwe bayita Walukagga. Ne nkugamba sanga Walukagga omubuuze Walukagga, how are you doing? Walukagga ajja kukubuulira obulungi bwaliko nga tabulabangako. Kuba if the musician is doing very well, Walukagga is doing very good. Ayimba ye meya bamwogerako naye akaabya abantu eyo. Ye meya yagenda okufuuka MP, yagenda okukola biki, naye genda onoonye counterpart we. Genda onoonye munne baawere nembanga. Nze naliko mu supermarket juzi ninekanga ebizigo nengamba my goodness. Bino ebizigo bikyali. Ne bangamba gye biri. Ebizigo weebiri ate bikola bulungi. Samona tumuyina waali akola bulungi etalina buzibu mwali. Nengamba naye ebiseera biri musanvu, biri mukaaga, biri munana ng'ogenda ku ssomero nga tolina Samona mu keesi. Ng'omwana agenda ku ssomero nga talina Samona gwe oba kikyonoonya ku ssomero gwe. Samona was not a requirement. Naye buli mwana nga togenda nga tolina Samona. Buli mwana nga togenda nga tolina Samona. In a short run, Walukagga bamuwangula. But in a long run, Walukagga yawangula. So, tuberenga ne ability. Tunula father. Nti omusajja ono ali mu kufiirwa nnyumba ye mu ntalo zaabwe ze bannyingizaamu. Ne lwaki bazinnyingizaamu? Era mu kuzinnyingizaamu banjogerako ki? Banjogerako kino ne kino ne kino ne kino. How far true is this? To what extent is this? Nekakutanda koti negusalira Ssuuna afiiriddwa enju, yafiirwa maama we mu pressure za bintu bino, ate muba musibye simanyaje. Media is the most powerful entity on the planet. Anything associating with the media, money is the most sensitive issue on the planet. Money is the most sensitive issue on the planet. Media is the most powerful issue on the planet. Food is the most commanding issue on the planet. Olulimi olukyasinza okwogera buli omu n'awulira mmere. Ensonga ezikyasinza okwetaaga okukwata n'obwegendereza z'ensonga za ssente. Ensonga ezikyasinza amaanyi mu nsi yonna ku planet ng'emawulire z'ensonga ezi. Ssuuna Ben zonna zirimu. Ebizibu bino byonna bijjawo mmere. Ebizibu bino byonna biri mu mawulire. Ebizibu byonna biri mu ssente ze n'okufiirwa. Ebintu ebyo nze neewuunyizza nnyo okuwulira nti Kamoga aguddewo omusango ku Ssuuna Ben. That was the biggest blunder a human being will have made in lifetime. Omusawo gwa defamation gugwera mu kusasula. Te Ssuuna Ben bamugambye asasula Kamoga $4 million. Nga asasula.